Owulira sawa zineno David Lutalo wamu ne Hajjati Namyalo ebyabwe byongedde ddala okubeera nga abikaboka omukulu taata oba muzeeyi wa Namyalo afuddeyo kyamukuze okulumba His Excellency Robert Kyagulanyi mu maaso awo mbikuletedde abika byamaziga yateye David Lutalo okuyimbira owa NRM kibooko zizemu ne zimukwata ku lubuto nga tetunagendayo akatambi weno video madensa mujimpereka like kankasotambula katukira okunabandi yagadde okumanya kweno information adala bana ba National Unity Platform team David Lutalo bali bagamba nti yachuka hamusembere waneno mwina bingi ebyo ku explaininga anti mu comment section muliro ku muliro alunaku olwalero waliwo muzeeyi yavuddeyo nagamba nti no ye hamanyi Hajjati Namyalo bulungi nnyo era nga ayinza okubeera nga y'omu kuba muzeeyi be abamukuza avuddeyo namutabukira nagamba nti nebibyo kuvayo nogamba nti no protest vote ng'oli kulumba His Excellency Robert Kyagulanyi tebigenda kubanga abikola kubanga ekyalo kwava byakulema kubeera nga okyusa era ffe olaba abeewo tubeera nga tusupportinga His Excellency Robert Kyagulanyi kati kwebyo tubatte tukola ki tubate tubitekeera era awo nyini ebya David Lutalo byayingiriddemu okubeera nga wagira NRM mujukira bulungi tino yali yakyusa yagamba tino yawagira nupu naye bamuyita okulya sente alya kyogamba tubenga tukiriza abantu bebatunga ogenda okubanga bakwisa okulya sente ogenda olya sente maloko meo nupu oba nedda mu comment section now ideology yo eri very important soko mulire soko bowulirize ono taata wa Namyalo ngageza kukobeera nga hamutanga okulumba His Excellency Robert Kyagulanyi the president of Uganda sense okulaba muzeeyi nze ndi blogger tubadde tukunoonyereza ebbanga nga batulagiridde nti gwe muntu omutuufu ayinza otubuulira ku mukyala ayitibwa Adija Namyalo akulira office of the national chairman wali ekyambogo abalabi baffe yadde baagala omanya ani Adija Namyalo mutuufu abalabi ne batulagirira nti gwe muzeeyi we ayinza otugamba biki ebituufu ebikwata ku Adija Namyalo erinnya lyo simanyi kulira buwulizi naye omukyala akulira office ya national chairman tomumanyi oyo muwala muwala wange naye nga bumanyi ensi omuntu yekyusa neyefula kyatali nze amanya gange nze nsereko kola hijja kinaana mu esatu nenkola hijja era byengenda okwogera si bya bulimba omwana oyo ye Hadija Nansereko Sosi Adija Namyalo omuyita otya nze kitaawe oya namuzaala 86 omukyala gwe bayita Hadija Sofia Nannono era waali bannaye muzeeyi naye wayeyita Namyalo ebya Namyalo erinnya nawulira era lyankaŋŋa nnyo naye nga ye Hadija Nansereko n'ebiwandiiko bye gye yasomera ye Hadija Nansereko muzeeyi oba erya Namyalo baalyongerako bwongezi wali erya Namyalo tosobola kubeera wa mamba ate n'ogattako wakole okuba kulyongerako yandibadde Nansereko Kayiwa so si Namyalo owulira Mutebi owulira naye amannya ge ye Hadija Nansereko eyasomera ku Buganda Road P1 P7 n'agenda Somaiya mu Galozi senior 1 senior 4 ate obwalooya bwatugamba yakusoma obwalooya ekyo kiwaanyi si puliida kiwaanyi si puliida ebyo ateeka kubanga yakwesa amanya ga muntu olira n'afojja nina n'agamba nti aguni nyamba ompe empapula zino nkole nina kyengoba naye kikyamu ekitegeeza mu office tulinayo muntu mulala olira kikyamu kubanga tasomanga bwalooya omwana bw'aba asomye bamutikira bwenakola ki musadde we n'abeera okiraba naye alina omusango yali awozeza tetuguma era kyava tukunoonyeza alina nankayigundi yaparticipatingamu nti afoloyinga musango kino nakiri indeeroya olaba lukwago abeera mugundi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako
jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abeera mugundi olaba Katikkiro abeera mu kino nakiro naye tabeerangako ki lawyer. Nze kikakasa siroya era nze president omuntu gwe yateeka mu office makyama kati awo biba bitusobedde. Kati amanya ge amatuufu amazaali amatuufu gaba public ewulire n'ali ewa busiizi awulire ye Hadija Nansereko ow'Ekkobe azaalibwa Muzeeyi Nsereko Abubeka muzzukulu wa Namwama. Yona ndi maaso ali wano. Kati kino ekikwekweto president kyaliko ekyokukwata abali akukyogerako ki kuba kati naye muzeeyi wange omulala awo twakisanyukira nnyo netugamba nti muzeeyi bw'aba atandise bino fenna ensi ejja kuvaayo sente zaffe zibbibwa ate sente bwe zibbibwa ne mu biwandiiko bibbibwa kakati nga bwolaba muwala wange oyo yekisa amanya okiraba omuntu ng'ozaaliddwa niweba wafuna gundi oba wagwa naye nokola refresh course zinasaba bwa accountant era nenkolako nga auditing biki ebyo naye naddanga nenkola refresh course naye bino teyabikola. Nsi is a senior 4 candidate bwe yamala n'atuulamu katono n'afuna abe mukwaya n'amuwasa wamala okumuwasa n'abeera naye nga yamupangisiza ennyumba yakola ki buli kimu n'amunyanja bakoze nika bakoze eki ne batabuka n'afuna Muzaffaru mutabani wa Nnondo n'azaalayo omwana lwo omwana yali mu senior 3 muzzukulu wange kati wetwogerera biriwa yakukutanga yabisomanga kiro mu nzikiza. Kati muzeeyi gwokola ki mu biseera obeerawo otya muzeeyi? Neeyiya naye nina ebirwadde kuba nina ebirwadde president girande yange ndwadde ndi mulwadde ate amaaso gannuma neeyiya nenfunako enfunye nasuulira nanfuna kyendi naye nga kyakusalira nnyo nga muwala wali mu ofiisi enene bweti nze yandibadde yeeyagala nga nula ne ku nkoko kuba nanka ndirina nina byenjagala ndabire bulwadde bunnuma ntuule wali nga nange neeyagala. Era asaba pulezidenti nga amaliriza pulezidenti tukolere wamu eddimu ly'okutte ffe tuli mabegawo tujja kukola kyoba kyona otusaba tukolere wamu tulwanyise enguzi ate abantu baleme kukuba mu bino tojja kusobola ojja kusobola engeri gy'otandise naffe tuli wamu naawe tugenda kukirwanyisa. Kakati nga tulukirwanyisa sookera ku muwala wange akuwa ebituufu nze ndiredde okumuwako bwini sookera ku muwala wange nze ndi kitaawe saagala mwana kubonaabona naye bweba nti ekintu kiri ku ggwe kusookera sooka ogogole muwala wange nange nja kusanyuka nnyo. Kale mwewuliridde okuva muzeeyi azaala Hadija Nansereko eyeeyita Namyalo abantu bonna bakitegeere Hadija Namyalo si ye Namyalo ye Nansereko Hadija nga yakoma mu siniya